Baby, hi Tamale baby. How you doing? I hope you're good. I want to let you know that I love you and thank you for being the supportive husband that you are right now. So go sing a baby. Husband Tamale, he's good for Okay. me, yeah, not for anyone else. No, Atuwadde bugumu. Yeah, I love Tamale. Yeah, and he loves me. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Yes, all right. I'm really happy. Ndi musanyufu ekitenkanika. Omukisa gwe nnina simanyi kye nyiza nakugamba nti ndi wa mukisa nga aliibwa engo. Olw'ensonga nti omugole nze ngenze maaso n'okubanga mujja mu kisenge. In fact, muhane munu gye nsoose ne mujjayo ko katono. Just twogeremu eddakiika ne weziba 2 oba 3. Omugole nze mulina olunaku olwaleero abasidi omusuzuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero. The freshest mugole is here with me, the freshest mugole in town. Buli wamu ye mugole abadde ayogerebwako okuva olunaku olw'ejjo. Buli omu agamba bannange omugole aliwa tumulabe ko bannange omugole aliwa. Omugole ayogereyo ekigambo kimu kyokka tuwulire nga atuwa ku ddoboozi lye. Nenkakasa nti ogenda kumuwulira okumala eddakiika 2 oba 3 okusinziira nga bw'anaaba asobodde. Wabula ne bw'aba ayogedde mpola mpola ono mugole temumupapya okitegeera. In fact tukoze nansobi okumuggyayo mu honeymoon. Nsaba obuuze ku balabi then nze jabba bulya mugole ekigwendi naye. Say hello to the viewers. Hello viewers. You can use Luganda. Babuze konti mbalamusi. Bannange munatusonyiwa omugole oluganda olwo lutono babuzeeko mu Luganda. Mbalamusiza aba viewers. Yeah. Bale ate ne mukutulamusa mu Luganda atulamusiza Oluganda lulinga Luzungu. So twabadde ku internet olunaku lw'ejjo ebifaananyi ne bigenda maaso n'okubanga bibreakinga nga bitambula wonna nga tulaba mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ng'ali naawe ku mukolo gwabadde gunyumye okuzaama era banaye obanyinza kukunnyonnyola ki. Everyone was very happy okulaba ekisheeshe kibebi nga kiri ne Tamale Mirundi Junior in a very happy mood. Omukolo nga gugenda maaso n'okubanga gutambula. Ekisookera ddala mwakoze omukolo ne mutatuyita. Well, kati kubye mukolo, first of all, mwebale kompita wano, yeah. But ebye mukolo, it's byabadde a bit private affair because we are family with inviting and close friends. Yes, naye nga ng'abo omanyi nti tuli mu bitaala, so naye nga ku bya wedding tujja bayita. Mujja kubanga mutuyita ku lunaku luli olw'embaga okwanjula mwasazeewo ffe ne mututeeka bbali ne mutatuyita. Okwanjula inviting the close friends and it's a bit private affair. It's family stuff, yeah. So the close friends, friends of my husband. You're blushing out, eh? Buli w'omulowoozaako. Friends of my husband. Yep. Nah, and my friends and family members twabaddeyo, yes. Fena twabaddeyo. All right. Okay. Okusookera ddala. Twagala otuyiseemu osisinkana otya Tamale Mirundi Junior, the man that he is. How did you guys meet? Even when you mention his name, I feel so happy. We've come from very far. Yep. Yeah. You know the Tamale you know is not the Tamale I know. Yeah. Tamale gwemanyi si Tamale gwemanyi, yeah. Tamale is a very caring man. Afaayo. Mumulaba nti ayogera nnyo naye ali real. Our relationship yaffe ebaddeko for a long time. Kati ne tusalawo okugiraga abantu. Yeah, nga tukooye okugireka eyo nga tuli bbali twekweka. Yeah. But how did you guys meet? Meeting up, how did you guys meet? Nali nfulumyemu, yeah, to meeting.
Yeah, mukusooka twalinga friends. Yeah, because ffenna family zaffe nnene. Yeah, naye twamala ne tutandika okweyagala. Yeah, wano e Kampala. Okusinziira bwe twalaba ebifaananyi by'omukolo, stories started popping up here and there. Okusookera ddala, there was a notion that it is you that proposed to Tamale Mirundi Junior nti gwe yawasizza omusajja nti n'emikolo gyonna gwe yagitaddemu akasente. Kituufu gwe yawasizza Tamale Mirundi Junior? Ne kati nga bw'olaba byaddala ndi muwala muto ate nga bw'ogambye ndi musheeshe. Of course omusajja yenna yali eyo ng'ali serious ebyaddala si bino ebya kiyaye. Yandyagadde okubeera nga ekintu nga kiteeka ku mutindo, you know, nakifuula serious. So obviously Tamale yazze wabazadde bange. Ye yazze sinze. Toyina ssente ze wataddemu mu mukolo guno ku happeninga? Hapana. Yeah, yataddemu because yanjagadde. By the way, I think the thing that I love most about Tamale is that yandaba nga nze Bridget. Actually si Bridget nga Kyakwaire. Yeah, because yandaba nti ndi social, like ndi so real. Bwe ngamba real nti omukazi ngali real nti ali open minded ate ngali hard working. Ng'ovudde bino bya music simanya ki ebyo. Yangamba I love you for you. For the person that you are. You are, yes. See, because oli kino no. Nkwagala because you're real. You're real because abakazi abangi abali e Kampala mu Uganda tebali real. Balimba nnyo. Yeah. So I was happy. I was so happy. I know. Yeah. So you're saying that Tamale Mirundi Junior loved you because of the person that you are. Yeah. Then when we talk about you, what are some of the elements that you saw in Tamale Mirundi Junior? Kuba wetutunuulira wano abantu fe Tamale Mirundi Junior gwe tumanyi si wa bulijjo. Kati what are some of the things osobola tugamba nti this and this you don't know about Tamale, this and this and this and this? Nze kyekyandeetera okubeera nti ngwa mu mukwano ne Tamale Mirundi Junior. Well, kwekyo that question, yeah. Nti Tamale gwe mumanyi si gwe manyi walayi. Yeah. Tamale y'omusajja. Ngena muyita musajja kwe mwe mulaba balala nenze ndaba musajja mu Tamale. Tamale y'omusajja asooka okugamba nti asooka okukubira ku ssimu n'agamba hello baby. Yeah. Oh my God. You're blushing? Yeah, of course. Nagamba hello baby, how are you? Tuli bantu baluzungu nnyo sometimes because I'm not so good in Uganda. So now hello baby, have you eaten some food? Walidde ku mmere leero oba ki? Olwamugamba maybe I'm hungry. Nagamba should I order something for you? All right. He knows I love cafe Java, so yeah. Sikalango. Nayenga, so he's so loving. Ali caring, bana Tamale. Ate by the way, the most thing I love about him inti bobedanga omunyigidde nga kunyiziza. Kale ayinza ofuluma maybe nakomawo like maybe it's late. Ngomugamba lwaki oliddewo biki oliwa tubeeramu abakazi tuli jealous naye bw'omubuuza oliwa biki ebyo asooka okugamba baby naawe nzikya nasandika okukolera comment, you know. So sometimes it's so mpulira like ansanyusa nnyo. Yeah. So nze siri ku by'abantu oba ki. Tamale is the one for me. Bingi byakola nange ne binsanyusa. I can't start saying this and that. Nayenga he's so caring, ali loving. Bwe mbanga ndi down because ebyaddala waliwo obeera ng'okola music ate ng'ogezaako okuyiriba otatandika. It's depressing. Yeah. So ambeererawo nnyo. Kitegeera. Nambeererawo nambudaabuda nangamba guma all is going to be well. Yeah. Kitegeera. So he's
He's the best person I've ever met. Like He's came everything. yeah, he okay. Like Kalinga yajanga chirabo mulamu bwange. He means the like everything. He's so supportive. Don't get emotional. So mu byonna byakola mbeera mpulira just he makes me happy. I just don't get emotional. Sorry. So talking about Tamale, there is a way the world receives him. The public naddala ku ngeri ye gye yeeyisaamu gwe si engeri gy'omu receiving amu in that line. The what? The way people receive him, the world, talking about perception. Yeah. Engeri abantu gye bamufunamu si engeri gwe gy'omufunamu cause public erina ekifaananyi kirala nnyo 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 kyemuteekako. Tamale bw'abeera ewaka actually nga tanaba kunteekako empeta. Of course twali tetubeera ffenna naye bwe twali tubeera nga twelaba buli kaseera tugenze wano tugenze out tugenze wano nze kyandaga si kyabalaga y'omusajja nti waba avuze emmotoka agenda kugulirawo oluggi. Oh, wakugulirawo n'oluggi. What night? Is that guy that romantic? Yeah, he's romantic. He's romantic because okay, Simaya and just so chigam. I can't convince people. This is the Tamale I'm talking about. Yeah. Tamale, he's everything. So, togere ku Omukolo. How did you guys kuba emyaka gyammwe bonna mwenna batunulira, no one is 30 yet of the two of you guys. Mwe mugamba mutya okutuuka ogamba nti let's take this step because si kintu kyakuzannyirako okimanyi step gye mwateekeza ogambe mugenda tuyita ku wedding day kati introduction okutuuka ku step etandika introduction and all that. Did you guys sit down ne mukirowoozaako lyabadde bbugumu from nowhere ne mugamba let's go for it ng'oba omukwano gubanguyiddeawo misinde? No, teryabadde bbugumu. Yeah. I love Tamale. Yeah, and he loves me. So teryabadde bbugumu. Just that encouragement. Twafuna nnyo like we have close friends. Yep. Yeah. Nti kati alina close friends nange nina close friends. So we have much friends between us. Yeah. So kati they encouraged us. Yep. Batubeereddewo n'abo abantu abali mu bulamu bwaffe nga batuwabula kino na kino. Yep. So because of that, you know, friendship matters a lot. So friend natu batuwabula okukola kino na kino. So we had to go for it because why not? We're still young. Yeah. And we have to nyumirwa. Obulamu. Yeah. So mwayagadde mu nyumirwa in an official way? Yeah, because bobeera official. Kale muli Tamale abeera nga agamba, oh, Bridget, you're a beautiful young girl. You're young. Yep. And you're beautiful. Yeah. He appreciates you for who you are. Yep. You're beautiful. Sandyagadde okusanga ng'oli omanyi oli on music stuff. Yeah. Oli mukazi obeera ku stage biki sagala abantu bakusemberere. Yeah, so at least more full official. Okay. You're so, gonna be mine. How long did it take for you guys okutuuka ku ssa lino eryokubeera nti now you're doing an introduction and we are waiting for our wedding very soon? Well, Tamale yali mu high school. Nga amulaba. Naye nga I would see him as a friend or something. Naye nga eyokuseeta naye nga still omanyi omukazi oba ayigadde omusajja atandika omwetega. Oh. Yeah. You know, I loved him, so that guy is good. He's good. For me, yeah. Not for anyone else. No, not for anyone else. It's good for you and you alone. For me. Okay, yeah. Kali, away from there. Yeah. Let's dive into the occasion because the pics have been all over social media here and there, and a lot of people are having different opinions about the introduction ceremony. So, njagala particularly, twogereko ku occasion. Why
is it that abantu baganye okukkiriza buli abalabye omukolo guno baga nedda I don't it's know. not true. Oh, sorry for them. Mukama abasonyiwe wallahi. Because this is so real. It's so real because Zola, I wouldn't be so excited. Yep. But there's the way I feel. You know, when it happened, I was so excited. Even neku videos zetwa posting ezimu. Twagadde okulaga abafanzi baffe, we're happy. Yeah. This is so real. So abagamba mbu tekiri real muswadde. It's real. Ate You know, I've been going through comments okuva bino bya happenings. Nzo bwadde ntunuulira nnyo comments and I've been picking out here and there ku bimu bye babadde bagenda maaso n'okuba nga boogerako particularly ku occasion eno baga nti omukolo gwammwe tekwabadde mmere. what do you mean? That's what people were saying, that you people did serve people food. My husband Tamale achimanyi nti ndi food. I love food. So without actually not tugenda out. Yep. Yeah, not tugenda out most times. Amanyi nti nze nina okulya. Yep. I love food. I'm always cooking for him. Yeah. So kati wabaddewo emmere twalidde era twakusse. Yeah. Just nti because mwe temwabaddewo. Mulowooza tewabaddewo emmere. Mula tulina ebibuuzo bingi. Oh no. Wabaddewo emmere twalidde twakusse. Yeah. All right. Talking about Tamale, strictly this occasion, Tamale Mirundi Jr. has those very close friends, mainly in the media, because we don't know the friends are out of media. But we know these very, very close friends to Tamale. Okusookera ddala omukuza ekitegeeza, by the way, yegwe mugole wo yeeyita planned mulekwa. Kati yegwe planned mugole mulekwa in that way yeeyita. So I was saying, Tamale Mirundi alina mikwano gye giri close ennyo mu media wano. Okusookera ddala Kasuku, Kasuku live, you know Kasuku? Amukyaza nnyo, so they are very close friends. In fact, Kasuku, the late father yakwasa Kasuku Tamale in that line. They are that close. Waliwo mwana mulenzi Lupazo, babeera bonna here and there. Bwe tuvaawo tuyinaani Saimo Kawalaata is also a good friend to Tamale. Because Zera and I am hosting here and there. But people were saying, this occasion happened. Where is Kasuku? Where is Little Puzzle? And what have you? Some of the friends about junior to add to Walaba occasion. Yeah, you mean Kasuku? Yeah, we didn't And say Kasuku Lunabe. and yes, Lily and Puzzle, yes. So Lily Puzzle and Kasuku were not around apparently. Yeah, bali tebali mukwanga. But obviously they wish us well. But wagaliza nnyo. Actually we were encouraging her to do this. Oh, Kasuku yomu kuba bagamba you should go for this step. Go ahead. Why not? You guys are still young. Go ahead and do it. So nafene tulumba. So still talking about the feedback from the public because of this occasion. Abantu bagamba nti omukolo gwe mwakoze eno diversion. Diversion from have you heard about diversion ngeva. Diversion yachi. I don't know if you follow up social media. I do follow up social media. Have you ever had someone saying the word diversion? In fact, tuchita diversion. And chembuza. Diversion from what? What's the bategezachi by diversion? Like you're pulling people away from important issues and you're popping up this. What important things are they doing? What are people doing? Bichi ebidi important bebakola. Bichi bebakola. Naffe betukola biri important. Naffe tewali diversion yonna tetukoze. We're in love. This is not a diversion for anything. Buli omu alaba ekikye ekiri important. Okitegeera. Naffe kyaffe kiri important. Because we're in love. Olowooza abavubuka bammeka abali eyo wano e Kampala abasobola okubeerawo ne bateekawo level ya introduction oba okubeera official. Batono nnyo. So kati abantu beboogera simanya diversion simanya wagwan. Wolokoso. Okay. We're not in politics. All right. So, after this happening, I know your phone has been buzzing up with calls
buzzing up with messages, WhatsApp here and there. How are you dealing with the feedback that came thereafter at this occasion? Actually, me, I'm not after people. I don't please people. I please me. I please me. I don't please people. So if I've done this, we have done this. Me and Tamale, my baby. Well, about the feedback, me and my husband, Tamale. Yep. Yeah. You guys call him Tamale. Yeah. Then I call him baby. Oh. Okay. So My baby, me and him, we are happy. We're not after people's bichi abantu beboogera. So my feedback to the people, like from people of what blah blah blah. you don't give a damn? It's not even a damn. It's minding your business. I do mind my business. Yep. So yingira wano ng'oyomba n'omuntu ano You want it to fear? nyinza oyingira ne munkuba. Katobiwulira. I mind my business. My baby and me, we are now married, and we shall go for a wedding. So, abalasi bamai. I don't know who's that. Wedding plans is it? Yeah? Trust me, you will love it. Sure. You'll see. Are the dates confirmed? Obviously, but sibya buli omu kumanya. But okay, this time you're going to invite We're us. going to invite you, but sibya kati okubeera ng'oyogera nnyo. Manyi nti okimanyi nti abalogo tebatudde. Abalogo tebatudde. I don't know why. So, wetwogera kumwe babiri, Tamale Mirundi Junior ayina career gyagenda maaso okuba nti atekinga. Now you're taking a career as an artist. That is what we are going to talk about in a few seconds from now. But mwe ababiri mulaba munakwatagana because oyina career path eyo noli. But okusinzira nga bwe tubalaba olinga gwe omukakamu ennyo ate oli tumumanyi nga omuntu ali very talkative, ali very aggressive na buli kimu munasobola okukwatagana. You think I'm come? You look to be one. Kirabika bankuza bulungi. Kirabika bankuza bulungi naye twemanyi nze ne baby wange twemanyi hawi fena tuli. I love him because that's the character you mentioned. Same vibes? Anti Ejja abalaga newe tubeere tubeera mu massage tunyumirwa. Wow. Yeah. So like abantu bebalaba sinti buli omu byayitamu. Yep. Yeah. Okay. Okusookera ddala ffe we twakulabye abamu ku ffe we twagendedde maaso n'okuba nga tukola background check ne twongera okudiginga deep okumanya who Bridget is. We've seen you have some good songs here and there, good collabos here and there, but omuntu wabuuza Bridget Maz yani. Oh, Bridget yani. Bridget yani. That's a good one. Yep. Actually, by the way, Bridget or Bridget Maz. Well, there's a difference. You know? Okay. Bridget Okay, Maz. Bridget Maz in particular. Wagamba Bridget Maz ndi wa baby Tamale. So kati Bridget Maz, she's an artist. She's a medic. Yeah. Oh. She's a businesswoman. Yep. Yeah. So I don't know what you want me to talk about strictly. The artist. Music. The artist. Okay. Music. So music-wise, Bridget, yeah, she's a rising artist. Yeah, she strives to be bigger and bigger. She wants to work hard in the industry so she can have music out there, in and out. Yep. Yeah, that's Bridget Maz. Musically, how long have you been here and olugendo lutambudde lutya in that line ya music? Olugendo lutambudde lutya mu line ya music. Olugendo lulungi. Bw'oba omanyi kumindinga business yo. Oh. Yeah, in everything. Actually, right now at my age, yeah, I won't tell you my age because I'm really young. Yep, I'm chubby. So, what I've learned is that you have to mind your business. If you want peace, mind your business. So, if you're in the industry, nga bwe ndi mu industry, kyenkola is minding my business. Bw'olingiriza bitali bibyo oyokya. Bw'obanga oli mu industry eno ng'omukyala
What are those challenges zoyogerako so far the work encountering ng'omukyala ali mu kutoba music okulaba nti breaking us through paka wali waggulu wawulira nti she wants to be there? Oh, my ng'omukyala kyenina okukola breaking out. Like what are those challenges Challenges as omukyala mu music industry eno gye tulimu? I'm so afraid of men. They want yeah, they're like lions. They want to bite. So my point is this, inti mu industry my challenges are inti buli muntu gwosinkana nga musajja yandagadde okumanya ani Bridget Mars. Bwe nabeerako naye mu studio kiki engenda omuyigako, kiki ensobola omukolera, kiki ensobola omufunamu. Naye gwe bambi ng'omuyimbi ojja ng'oyagala kuyimba yeah ozefuna waaka naye obeera tomanyi oli kya thinking. Yeah. How have you juggled it up? Well, I thank God I got a management. Naye before it was a bit tough because osobola okukola ne producer mu studio nakugamba agenda kuwa oluyimba lwo mukola waaka naye alinga flatinga naawe. Okitegeera you're working akulaga his flatting. Nobeera ng'oli decent oze kuyimba akulaga his flatting with you. Naye noba omulaga man I don't flat naye akulaga nze kyenjagala. Kati you have to play along. How? If he's saying, oh, baby Bridget, ngomulaga, oh, no, I'm not baby. You know, tukole, ngolinga mugamba bwotyo. Naye ng'akulaga agala kuyita baby. Okitegeera. Using such seductive words, names, such tags. Yeah. So abeera nga alinga akulaga aerial nti I like you. Nenga ebyaddala, how can you like someone nga just omulabye just 15 minutes ago? So industry si nyangu ku bakazi. Now thank God things have changed. Apparently things have changed, yeah. Naye abaproducer yabedda. Oh my God. Baganira ne music yaffe, you know. Because toyina sente eziwera. So apparently thank God nafuna management VTM Records. Enyambye nnyo bambi. Nali simanyi nti nange munaye ndikolako ne kolabo n'abayimbi okitegeera. Yeah, naye banyambye. Ne bwe tunaaba nga we are still pushing. We shall get there. Step by step, yeah. What are some of those songs? Okay, one or two songs ezizo titles zowulira nti wazikola to the maximum era nga ziina we zaakuteeka? Titles. You mean titles of songs? Yep. Oba an artist that you worked with, that song Grogam and this song, man, it really did it for me. Okay, so be it a single, be it a collabo. Man, I love my single called Fine Daddy. I don't know why I'm so attached to that song, but I love also Wanted featuring Daddy Andre. Yep. And I love my new collaboration with Cesar Bafana. I saw that. It's a vibe. I feel like we connected. The energy, the vibe, yeah. Yeah, those are the songs I love most to my oyagala nnyo vugira okusinzaako oluyimba ne Cesar Bafana. Do you like that touch so much? Owulira nti owulira nnyo oyagala okuvuga mu touch efaananako bwetyo? Kati kyensobola okugamba nti being versatile is key, I think, because tosobola okwesiba ku kintu kimu paka last. Naye osobola mu love. Yep. Okay, as we are soon winding up, industry ya music yonna in general ennaku zino oba gwe nga olabye 2024 no gwe tumalako industry ogirabye otya you as an artist yonna mu bujjuvu bwayo engeri gyebadde ekyukamu the dynamics here and there gwe industry ogisanze otya 2024? Industry ain't for the weak. Yeah, but what really strong, oh my God, you won't make it.
because oyinza kubanga okola n'abantu oba outside or not outside ng'ebyaddala olina okwebeeramu ng'omuyimbi. Yeah. Your team will follow you if you're serious. Oba toli serious nabo babeera guys. Yeah. You have to put in the hard work. Nga gwe ng'omuyimbi you have to put in the hard work. Oba totaddemu tekiyamba. Lwaki mba building omuntu nga tayagala kukola. Okay, kale tugenda kulekodeyo mu honeymoon gye twakujje twagala osindika obubaka obuli brief oba tebuli brief obubaka obusindikire Tamale Mirundi Junior ffe gwe tumanyi gwe gwogambye nti olina erinnya ly'omuyita. Send a message to Tamale Mirundi Junior as we are signing out of here. Okay. So hi baby, hi Tamale baby. How you doing? I hope you're good. I want to let you know that I love you. And thank you for being the supportive husband that you are right now. So, go and sing up, baby. No one else. You're so special to me. All right. Say goodbye to the viewers. Bye. Kale, Atuwadde n'Omugole. Omugole wa Tamale Mirundi Junior. Nze mbadde naye olunaku olwaleero. Era mugenze maaso n'okuba nti mulaba ensonga nga bwe zigenze maaso n'okubanga zitambula olunaku olwaleero. Kale byebyo nno ababadde beebuuza ebibuuzo agenze maaso n'okuba nti abaanukula tho akazungu munaatusonyiwa tubadde nga abooluganda tukoseddwa nnyo naye abooluzungu mukifunyeemu nnyo mu line efaananako bwetyo. Abasidiyo omusonso ziri erinnya agaliwo gwe mkutu Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.